Bobi Wine mbu waliwe yamujjawo bwe yavaawo ne wadda wani erinnya Bobi Wine omanyi Simon kigamba nnyo abantu nga tonnaba kwogera ku muntu osooka kukola lisaaki toyogera kutunyumisa mboozi kye bayita Bobi Wine okimanyi muyimbi Kyagulanyi aspiring president. Kaakati muganda wange bukyanga Uganda etandikawo eno na bukyanga Uganda efoomingibwawo mugoberere ebyafaayo ababaddewo babaddewo mu layini ya Bobi Wine omwo mwatambulira music muteeke emabbali kakati tunuulira Bobi Wine ono aliko byagoba ye ne mundaba ye byalaba nti ajja kuggusa n'abo abamugoberera teriyo muntu yali atuuse mu kkoota ye ate nkyogerera wano ku muzindaalo tewalibaayo ali mujjawo okuleka okweyongera obweyongezi ate kulimbe ki gw'omanyi Bobi Wine sente ze baakamuteekako era bwembanga nze mbadde ngabira abantu sente okukakanya Bobi Wine buli gwe nawa sente yange enginona kakati bw'ogendanga Sudan okuyimba oyina okutulaga video wagenze Bahrain okuyimba wayimbye wakale yadde wayimbidde basatu tulageeko kakati abasinga baba bagenze kukola ki kugumya migongo kugumya mugongo dde $10 sente dola 10 luyinza okuba 10 kuba agenda kusasulira tikiti tuwandi fulo gwe mitwalo 3 gikulinyisa ennyonyi lwaki togenda gwe Simon tulabye ebintu olinnya naye nga abaana babifunamuko n'afunamu ekikwatwako nogamba oli omugongo yaggulamu ploti yakola ki tewali kuba nabo sente zaabwe bazaagala nnyo sente z'abakazi abakulu zibanga za nnyanja ekuwa ate nemala nezikima era nakuba loojo oyo akaama gye munyonyo ne mugaa kakati gwe looje ffe tukutunuulidde ono omwana ono namukwaya bw'omugambayo obugambo bw'omukwano si kibi kubanga ffe tubalaba bameka babiri bwe mwawukana nga takuzaaliddeyo kaana totuwogganiranga tujjanga kuffe kutwasamira kubanga enoobuyo weeri mutambula mwenna mukwane esente oziteekamu naye akiraba obunya bulungi kati roja yali ng'asuubula majaani yasiba n'enviiri mabega yasibe yafuna sente oyo nowezira obwe gye bamuziika eyo mumanyi ne mugamba mutambula mwenna muvuga muti olugendo okuva emasindi mpaka Kampala temufunawe mummulako otunulira mutunulire oyagala kubeera profession gwe roja namukwaya kaana akugoba nga tomulinamu yadde kaana ffe totukaabirira mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga ate ffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga azeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota nga ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyonnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Stress no more if your dream is to go abroad. SMP Tours and Travel is here for you. We work on your travel documents like passport and ticketing, and we can get you visas for countries like Turkey, Switzerland, Iceland, Finland, Germany, Netherlands, Denmark, Dubai, England, USA, Bahrain, Canada, and South Africa. We are located on plot 9, Lumu Street, Kampala, Julina Complex. You can call us on 0759 793 767 or visit us on www.smptoursandtravel.com. SMP Tours and Travel, let's explore.
Nemo official najo sinziro kubanga tutulaba subscribe ku mukutu guno okusobola kubanga atufuna videos zifanaganako bweziti yonna gyowanga ya bitundu byensi tukuvuuzaako ne tukwebaza okubeera nga ate otwegattako wera okubanga ate osubscribinze kale nkwaniriza ne mu show olunaku ey'omulundi omulala olunaku olwaleero webale kubanga ate kooli olwaleero nina liri puzzle nga toyamaanyi kigumbo oweddeyo nsitukira ddala bwemba nasituse bw'oba osazeewo okusituka ositukira ddala ate oluusi tubeetegekera nomanya nti naawe nno gwogenda era okusinkana naye si mutono kati ne tuweetegeka engoye zo kyatambula nazo mu mmotoka nnyo ne wayipusi sigita ibanaye kano ate nno kano tekaba k'abaana nakakoppa ku Museveni oyo Museveni nakakoppa bw'aba ayogera bw'ati nga otadde wano akazindaalo akola bwayi nkozesa kamu anti abana bungi kati kakozesa amanyi munaye Simon tulina okubeera nga tukoppa abantu ebintu byebakola ki kale wala Museveni ng'akoza wamanya kyakakozesebwa gwe jazi wakafuna bufunyi ndooza sape asajja bayina obuntu bwabwe ze wipes ezo mbadde nzimanyi abakyala baba nazo theri n'abaana obutamusigako mazzi muyisa bubi bazikozesa mbadde azaba kusajja mbale nnyo kubasanga kati nakakopa Museveni kati kano kaba kaweddeko tugenda okumaliriza interview nga ekipapula nkikubye wali olwokeesimuuza owulira otyo oba just kakunyogoza bintu era nga bwomanyi bintu bya sape nakalaba ku Museveni bamuteerawo akabaketi ne bamuteerawo bwanyiza bwasuula bweyesiimuula kati naye tunagenda okuva wano ku interview nga akapaketi kaweddewo bw'osanga Simon n'ensi eno tolina kuva ku mulembe ate obulamu buno obulaba oyinza obutafuna mukisa kufuuka ba Museveni naye ate osobola okufuna omukisa okweyagala nga ba Museveni bwe beeyagala osobola kubanga tosobola kumutuuka yadde mu 5%. wakati oyinza okugamba nti kale Museveni aveeko nfuuke president nga waliwo Besigye ayagala ba president Bobi Wine ayagala ba president mutabani we ayagala ba president naddala Bobi Wine yalinze nnyo kaakati ndowooza kati gwe n'ogamba nze puzzle ndisimba ddi wali ku line naawe kyova okwata ka wipes n'ogamba nja kakozesa abantu balinzijukirako ekyo kati yakonka okamazi kati olunaku okozesanga bumeka ebipaketi bigenda mu 10 kwesiimulako bwesiimuuzi kati kano tunagenda okuvaawo nga kiweddewo nimate weemaleeko kala kuba kwenyogoza kwerefreshinga tomanya gundi ninsenula oyo bwe yavuma obukyafu ebiseera lwagambire engatto eziwunya kyankuba wala nnyo nekindeetera okufumiitiriza ate neŋŋenda emabegakaawo ntagalatagala ntandika okuyimba ngwa mu kenzo naye ng'awunya okufa okuwunya kibi ng'awunya bulungi nenga nange abantu bwe balimpagira nembeeramu omutwalo abasajja bano effujjo lye bankozeeko mu kumanyika nange kankoppe kitegeeza nti nno puzzle mu bintu by'osinga okufokasingako endabika nkulu kikulu ate abamu bakibuusa amaaso endabika kikulu naddala kati nga ku mulembe guno abasajja twetegga tubeera ku intaneti okwo nga abakazi abagagga bakuba ttooki gye bali eyo ekkololo n'akulaba oli musiiwufu tomalaayo olinga simu ya Tekino n'agamba ono taaliike kyava anoonya omulenzi akola ki alabika obulungi batiraga abasajja abaana abayitega batera kuba n'ekirevu naye ate ndabanga gwabulamu ku kirevu ekirevu tekimatalinga kasita obanga owunya bulungi kuwunya bulungi okuwunya obulungi okubeera simaati kweganga oli lulenzi n'okuba bangama n'oluzungu n'okuba muko n'akazungu akatono aka hello naye tebikyakola nnyo kasita obanga olabika bulungi endabika kikulu abakazi abakulu bagala nnyo abasajja balabika obulungi balina ssente mwebali muno mu buziga mwebali mu kkololo omwo munnagulu kyesitegeera kakati kuba omukazi bw'alabika obulungi abasajja nga bajja gyakola ki gyali kati gwe bw'olabika obulungi ki ekiddako anti kati ebintu by'abakazi ofuna bya bwereere abakazi be bakyasinza okugaba ebintu by'obwereere balina omukwano omukazi asobola okukwata bizinesi ya bbaawe n'ogirya n'ogisuula wali nga ssente akuwa buwi maanyi ga mugongo wano abandi ge tuyimiriddeko mu industry kubanga ne ssente ntono mu kisaawe ky'okuyimba si buli eyayimba n'ayimba oluyimba nti afuna sho
kakati maanyi ga mugongo nga ge gakola ki nga muyimbi naye ng'ali awo nga kweyimirira era n'amala afuna obuzibu n'afuna accident omugongo ne gumenyeka nga amazina g'engudi oyina okugazina paka kuwulira bubi gwe Simon osanyisa ensi eno ne bye tulabye bantu baliwo ku maanyi ga mugongo kati ate nabo balina ekibiina kyabwe abaliwo abamanyi g'omugongo ekibiina ky'abakyala abo abagagga era we bakola lisiti kati bwe mujja ne bamanya kati balina bo balwako kuba kati ogenda n'otunuulira nga waliwo abaaliko ku generation y'aba sweet kid bo bakuuma maintenance n'obufo bwe babeeramu mmere kyogamba sugar mami eyaliwo nga sugar mami mulembe gw'aba sweet kid asasobola okuba nga akyali sugar mami guno omulembe abatakutuse nnyo mwe bali mu bufo kati gwe tobumanyi mmere y'impala munyonyo ajja avuga lengirova n'agipaakinga era batajetinga ne bagaka kati lunna be yakubye enkudi oyo ali mu supu kati bwe bamalo ne bakulya kirindi bakulya kirindi owe najjera bwakumala ng'agamba waye nakamaze kali ow'ekitende ng'akuyita naye akulya ow'ekitende bwakumala owebwe bajja ng'akola ki bakasuka nga bakumala mu supu kakati awo ekiddako oba osigazza kyansi egyo kudduka ku kyeye Bulaaya owedde mu supu bakuta tebakuddamu era n'emmotoka baziga batakuwa kaadi nawe okolanga bakazi abakazi abalina ssente takuwa kaadi bw'amala okulya ng'emmotoka aginona nga baginona bagikima kati kitegeeza nti no olina kusigala ku mutindo aleme kutwala mu motoka olina kusigala ku mutindo ate ne supu akugwamu nabo baagala trending ekiriko awe mbalira basinziira ku kyokugamba nti njagala ono kasoba nga gwalina akayimba katambula kati nga bw'olaba nnyina enkudi kati nze ndi wakuliibwa sina bwensimattuka bagamba twagala oyo aliko mu mbeera yonna era kati ndi ku kizibu waliwo ababadde bansazeeko eyo nade wabagamba toyina feeling akati bwe bakwetaanulira waayo bakulya ate naye oba onaakola ki waliwo mu nsi bye weetaaga nga tojja byetuusaako nga be babirina bo bakola akasente kaabwe baasirika kati ani akwana munne ku mwenna yakukwana oganjagala kulya kati nga bw'otudda amanyi n'okujja mu sho n'akulaba nga weekyanga bw'ogaziya amagulu bw'obukanaga leero kano kaavu kano anti oba baba bakimanyi tolina ssente kano kaavu kano nja kalya kali kati yakavuga motoka kinti paso kankakube Subaru kakali wajja kuwabwa Subaru nkawe kaadi y'amafuta kati ng'akulya emyezi oluyimba bwe luggwako ng'akutayo enkudi bwenaggwako bw'amala okkulya ngadduka ng'akuleka mayanga Subaru aginona oba oli ku kkubo weekyanga wagenze ku sho kuyimba nga bakusalako nga bakugamba emmotoka tujagala emmotoka tugibanja nga bagikima ng'odda ku bigere ebizibu abayimbi be bayita mu gwe obimanyi ate no mu basajja kitokota kwaza waliwo omuyimbi munnange gwe nali naye ku bigere mu wiiki emu ng'avuga beezi nze namunona ewuwe okumuleeta ku interview yaŋŋamba sirina mmotoka ng'ali ku bigere ng'ali ku bigere mu wiiki yalinawo oluyimba anyirira alabika bulungi musajja munyirivu nnyo abakazi bamwettanira nnyo bana abakazi mutuliiridde omwana waffe oyo bamukoze bubi bambi alabika bulungi muvubuka alabika nga bakazi bamukozeeko effujja eritagambika kati ye bambi obandooza obulungi bwe bumweyimirira buli mukazi w'e Kampala alidde oyo bwe bagoba bwe balya yali awo mu saturation anatera kukuluma kamunguluze bamujje nokuwasa bakuwasa ne bakuwasa ekitende ne bakuwasa ennaalya abakyala balina mateeka ki mangi bajooga empalo ojja kuzooza neriri pazo osobola ozooza ate oba onaakola ki ate kakati bwoba gwe Simon ati tamukozesa indirect nti akunyooma abulekawo akutandika atya abuleka mu bbaafu nga buna akugamba hani no navuddeyo nkooye bw'oba ogiro n'abaka obumpisizaamu gwe tulabye ebintu Simon n'okunya naawe gwe okirabanga ekitono kumbe yakujoze
aresiwe wano wasile kwini ate balina olugambo naweereza munne anti nno kazzejjo nenkozesa obuwale gambi n'olyoka oweebuuka bakulaba weekyanga ku stage nga biri eri biseka mu gurupu yawe balina ekibiina kyabwe kinene bayizawe bakulaba weekyanga bagamba wuyo Mwozampale twamulya ddoyo twamumala mudda supu n'ennyonyi bazisasula kibiina kinene bakuteeka ku nnyonyi kyova olabanga abayimbi bangi wano mukoma kulaba ku kisaawe ng'akutte ebbaaga nga yeekubye ekifaananyi ky'ennyonyi toddamu mula okulya birimu prosesi kati olina okugamba abantu nti olinayo sho gy'okola ki gy'olaga kati n'okuba ne posita nti ngenda kuyimba kyogamba lwa abayimbi abakubisa posita ogikuba watikibwa ya mitwalo 3 ngenda Bahireyini wale bannayuganda mukaaga nakubuulira ebbaala kuba abali eri jjukira bo tebabifaako najja n'ateeka ku social media ngenda kuyimba wa Bahrain naye nga tewali sho agenze kuliibwa kyova olaba ekifaananyi okoma kulaba ku kyannyonyi toliraba ku kya concert n'omubuuza naye waye gye walaze ng'otusiibula ne tukwagaliza Sefu Jani wayimbyewa wayimbyewa kuba bw'ogenda ejjuba jjo nga bwe nagendayo mu kuyimba enkudi ejjuba enkudi abalugwa bagitegeera abadingo bagitegeera nnyo abasudaani bayizayo balwagadde nnyo tebamanyi kyekitegeeza naye bazina buzinya enkudi kibafaananira nga kyakulya kudi ndooza kigambo kya Luwalabu sikitegeera kiri awo nalaba n'omusajja emaka ng'akyogera alla kudi fuluusi kudi kati kyakutte nnyo kakati bw'ogenda nga Sudaani okuyimba olina okutulaga vidiyo wagenze Bahrain okuyimba wayimbye wakale yadde wayimbidde basatu tulageeko kakati abasinga baba bagenze kukola ki kugumya migongo kugumya mugongo dde $10 $10 luyinza okuba $10 kuba agenda kusasulira tikiti tuwandi fulo nigwe emitwalo 3 gikulinyisa ennyonyi lwaki togenda gwe Simon tulabye ebintu olinnya naye nga abaana babifunamuko n'afunamu ekikwatwako nogamba oli omugomo yagulamu ploti yakola ki tewali kuba nabo sente zaabwe bazaagala nnyo sente z'abakazi abakulu zibanga za nnyanja ekuwa ate nemala nezikima azikwate n'azikugjako yakuwa obulamu bwonna abakazi kyebulaba mbagamba mutuyambe muleke kututtira baana talenti zaffe kuzimalawo omwana bw'oba osazeewo kumwagala mwagale tomukozesa ate omala okole ki omusuule ndowooza naye bagamba nammwe omuyimbi ofuna omukyalo oyo omukulu n'akuteekamu ssente anoyaga okukozesa ssente ze okwagala obuwala obuto akyo kyekisinga ekibanyiiza nnyo era abayimbi bakikola kuba kati ye bwajja n'akufuna bakwita kamafuragi n'akufunza bw'ati akuteerawo obulamu so waliwo n'akuwa emmotoka onotandika okubunya obulungi otambula bulungi osula bulungi akupangisiza apartment ng'obeera ku balukoni kati ate olumaliriza notandika okufuna obwala ekyamazima nga naye wakalabako n'akuwa eccupa ya shisha okeera kufuuwa shisha okeera kufuuwa kashisha ng'oli mwandawo ya waggulu bwe bwetala waliwo omwana omu ku baana ba covid baŋŋambye yafuna ekikazi kyaki n'akuwa iphone okitegedde kati kyegeza nga omulimu gwe kusiiba waka kwetereza n'akuwa emmotoka n'akuwa akawoowo kakati ne bikulimba ekyabadde aza bakuyita okuyimba ezo ssente nja zikuwa bebi togenda kubanga olina okubeera ku ddeere ki maama kale kyegeza naye wobeera waka naye asiibawo n'okumonitalinga bamonitalinga n'emmotoka baziteekamu GPS kamera n'akulengera wamugambye ogenda kuyimba busunju ate emmotoka eri ku loogi kati olina okuddamu ebibuuzo emmotoka yatuuse etya ku loogi kiki okola ku loogi ndaba wano oli ku loogi bamanyi noziteekamu akantu neerookinga neesiba ogenda ogikoleza nga tekyatambula nomanya gyawunye mami namusobezza kyova laffe kyatuyamba okuwasa abefujja ab'emputtu tetujja bisobola noganze tomanyiira awo wetuli mu industry mwebiri laba muyimbi kweyagala laba muyimbi kukola abantu babaleke balye kye balya abantu Simon mubalaba misana naye bwe buziba ekiro abaana b'abantu balina life gye bayitamu gyotayinza nekale kitegeeza nti ndongo yetali mu ssente oba obulamu bw'abayimbi bwebbeeyi si buli akola nti kwegganyulwa
okategedde si buli ayimba oluyimba nti aleeta abantu mu kikaali waliwo okuyimba oluyimba n'oluyimba naye nga toli muganzi kyova olaba omuyimbi oteekeddwa okutambulirako ebintu bibiri bw'omala okuyimba beera omuganzi zezino emboozi zetujja ne tunyumya wano oli neemunyumira nnyo nakulaba ku YouTube ya Simon wanyumira kakati abasinga bamanyi kuyimba buyimbi okuyimba kugenderako ebintu bingi ebikwagazaaki olina okufuna favor okuva mu bantu favor omuyimbi bw'oba togirina n'ogiraba nga teriiwo ng'olina oluyimba lwe luliko naye nga bwe bakutimba ebukuya abantu tebajja there is no favor toyina ki favor okitegedde kyekyo kyewayogerako nti mu bamaneja issue eyo luliro tugirweyivenga manager wawo okola ki wokoma ne wootandikira wawo oteeka ssente kakati omuyimbi noonya nnyo favor okwagalibwa abantu mbaddewo emyaka 7 naye nga mu matu g'abantu mwendi ngerengetanya bandaba n'okwekwata obulungi kikulu obuteepanka kubanga bwe tujja ne tuyimba tufuna baddayi haati oli abakufiirako ng'oli akufiirako kibumba kya gundi simanyize naalongo wa gundi serulungi wa gundi nalulungi wa gundi oyo gundi tasobya oyo k'omukwatako nkusse ne balyoka bataaninga obwongo bw'okubulimba n'olowooza nti amaanyi gakyali kuki ku gulawundi kumbe ku gulawundi wavaako dda abaana kati bali kukuzina nkudi osobola okusigaza abaana abagamba banze ndi kibumba kyago abo basigaza naye nga ku ground tokyaliyo naye nga bano bakuwaana abo bajja na muyaga omuyaga bwe gukuba bwe guti nga bajja n'omusanga nga guddewo akawunti nga 10 yajjira mu muyaga kati gwe omuyimbi buli lwolaba abantu bonogaha nyina ebikonge nyina abantu bange abampagira nze sikoonwako kumbe ku gulawundi tokyaliyo bano bannayuganda bazibu z'emyaka 7 baali bankyawa jo nayimbye busunju nga bajjudde ne mbabuuza kati mwali mwankyayira ki ne banga lunnabe wali byotuyimbira tetukyabitegeera nga waakata kyakola ki takyaliwo ennaku zino tebaagala nyimbe na luyimba lulala bakugagwe bw'oyimba enkudi tambuludde mu mmotoka okole ki kasomala enkudi tebaagala genda ogule emmotoka gwe ne bw'oyimba lumu genda tetukubanja kakati yoyo munnayuganda kyova olaba ŋŋamba nnyo nti va ku baana abakulimba ku social media zino noonya amaanyi g'abantu Simon ze sirina diehard n'omu ze sirina fake page ze sirina ayannwanirira abannwanirira be bawagizi omuntu asasula 15,000 laga wayi kansasula omutwalo ndabaani yoyo gwe neetaaga saagala yavuma bantu toyagala yakuvumira saagala nvumira tonvumira supportinga nga si music supportinga ku music nti wakubye enkudi ekituufu engoma yanyumye katuzine era oli waddembe singa enkudi serwanako kugizaako n'owagirayo muki omulala ensi bwetambula naye wana abayimbi abamu beeterawo embeera nti bannayuganda yaba owuninga n'omubuuza wabasuubula wa wabagula wa abakuwagira be bawagira kafeero bebamu ali nkokonjeru mukyagwe awumule mirembe be bawagiranga muzeyi Fred Sebatta bangamba yalina microphone nga bw'abaana ayimba ennakivuba atandikira wano ekotowakana Lord Fred Sebatta yalina bebasajja basooka okwambala esuuti wano muzeyi Lord Fred Sebatta nze ebyefaayo byendongo mbigoberera kaakati nga muzeyi Lord Fred Sebatta bw'abaana ayimba ennakivubo mu kitobero kya CBS akapera bakatandikira kibuye n'atuka ekyo nabya balina embuzi eyo munda gejo zinaliira tulululu nga bwavuganga yalina muzeyi Fred Sebatta ye yaleeta omuzindalo guno gwa kodire abantu balidde obulamu mu industry muno ndooza muzeyi Fred Sebatta tulaba n'agamba naye balowooza bali obulamu neffe twabuliisa jjiiko n'agamba bano abavubuka era ndooza n'akwata ku ttabo n'agamba muyitewo mugende muzeyi Fred Sebatta ye yaleeta cordless microphone ate nga yali ya golodi yali ya golodi
kati nga bw'aba agenda okuyimba nkugambye atandikira Kibuye ngambye abalina embuzi eyo mu ndageje zinaliira tululululu abantu ne balinda sawa nga bamanya nti atuuse ekibya ng'avuga mpola tapakuka sawa nga namba muli ku mbuzi mu ndageje zinaliira nikakati abanya abaana abayimbi b'ennaku zino tinaye mmwe mulabiye eki yajooga nnyo gwa Abdulmulasi wamulabako ye yasooka okuvuga saafu Abdulmulasi wane ukola ekintu nolowooza gwosoose omwana naye ajooga basudde we yafiira yali avuga Nissan Patrol yali mu sente meka genda mu boodi ogiramuzeeko yagivuga nga tetunazaalibwa kati gwe bwojja mundu omwo ng'olowooza olina kyogenda okukola ekipya nkusaasira bikoleddwa buli kimu teri kyogenda kukola kipya Abdulmulasi yasimbyako abawala ku faamu yaawe Ekibuye ku Hollywood efaamu ya Abdulmulasi ng'agirigisitalinga Abudu yakera olunaku lumu n'agamba njagala bakazi muje mwanise mu faamu teri muyimbi asinze mu Uganda muno okwagalibwa bakazi nga Abdulmulasi talibaayo leka naawe Abdulmulasi omumanyi tudanga mugeraganya Abdulmulasi ku byabakazi n'abantu ku byabakazi yasiba faamu golowooza bye yali ayimbamu ngenda kusiba faamu yali yeejalabye yagisiba faamu manager yasimbyako abakazi layini ze baŋŋamba abakazi layini okuva wano we tuli ku St Henry's mpaka ku Salama Road nga bonna bazifuna kakisa kugendako mu faamu yaabo mu faamu ya Abudu n'alyoka agula emmotoka kosita 4 n'abateekamu nga zirimu bakazi swimming pool ng'agiyimba live nga bw'abaana najja ewaffe era akayibasima ekidiba ne bakiteekamu amatundubaali ne bayiwamu amazzi mulimbe tulina kugamba Simon ffe mu kuyimba tulabiddemu nnaku obeera mu mmotoka omwo abantu ne bakuvuma n'okaaba okuva Mane mpaka Sande abantu nga bakkalakata Abdulmulasi yayimba tewali social media emuvuma tewali radio waliwo CBS tebasobola kuyisaako bivumo tewali kakati mbu Abdulmulasi ye yanyumirwa nnyo ewaffe nga basima ekidiba ne bakiteekamu amatundubaali swimming pool ebeera live ku stage ebivubuka eby'amaanyi ku kyalo ne bisena amazzi ne biyiwa mu swimming pool y'omukulu najja ne kugenda n'ayingirawo ekkooti ng'emyansa bweti bamamuli Katumba nga be bawololo Mamuli Katumba ne Abdulmulasi n'asinga obukulu Mamuli Katumba mukulu naye obwawololo bwa Abdulmulasi yabukola bameza yaliwo tomulaba mu video mu bigandula bya Abdulmulasi ng'akola ye yali wololo kakati nkubuulira Abdulmulasi n'alyoka jjange emmotoka etemagana bweti Abdulmulasi yaleeta emmotoka ezimasaamasa Masaka era bannamasaka batuvuma amala Abdulmulasi oyo yatuleetera ebizibu emmotoka okugitimba yatandika emmotoka ezo ez'obutaala Christmas tuli bweti n'ayingira webutiti ewaffe eyo gye bazaala maama wange olwo abagenze mu Kivulu batugamba Abdulmulasi yaleeta drive eyokuyita okuyisa ekidongo mu tawuni nga oyita abantu kubanga omuyimbi wajjanga ng'abantu osooka kuba waamu jalibu gye bali abantu nga bagamba wazze se batasooka otuweemu tulabe kye tugenda okusasula Abdulmulasi n'abijjawo ye yaleeta endongo y'ekiveera ekiwala bakikwasa ngalo kakati bayimbi mwaffe ab'ennaku zino ebintu abantu babirabye teweeyibaala nnyo nti abawagira baba Abudu baliwa gye bali with due respect mwagala nnyo baaba wange yanzijanjaba nga ndi mulwadde gye bali kakati bo teweesiba ku bantu tobalemerako tobeesibaako tolwana nnyo ntalo n'abantu tokola njawukana abantu bakyawagirira ddala abantu bangi basobola okutuwagira ffenna ate ennaku zino buli omu serebu ensi ekyuse edda omuntu yabeeranga ng'awoza serebu nedda batikitoka bali ku Salama Road kuno kwonna baserebu basula bulungi bambala bulungi bawula bulungi naawe kati emmotoka ovuga mpya edda pulezidenti okuvuga emmotoka empya ng'evaawa Simon twebaze Katonda gyatujje
tusanze amagezi oyinamu bwe tutyo bwe tulabye ebintu owaayi akinga tunagenda ku kiri ekiboze poe kale shoya kyamanyi wakasemba nnyo kyamanyi wakali nnyo ng'ogenda kukuba ndongo ennyonyi gye nasembyeyo ye Juba Sudan ate ku mmotoka ate nakomba ku nnyonyi saagikombako yadde Kamiliyoni oyo yanyambulula omuzimu gw'ennyonyi ennyonyi nayo yali yagaana Simon yali yagaana obaani yali yalinnya mu ddiiru yange y'ennyonyi nnyonyi nayo nga yanfuukira ekizibu emmotoka lewagirinyirako nnyonyi saalinya nali mwasaamirivu nnyo ate ng'era ndiko abantu abaasaamirivu bangi tomanyi bw'okuba yiiti obeera n'emikwano gyo mu gete eyo bwe muli akakomando kaakati lukube era yafuuka mu wiiki emu they turn into your enemies mu wiiki emu bwoti they turn into your enemies mangu ddala nga batandise dda kukuwalana mubi nnyo takyabuuza simu nga takyakwata maama ye naali enkoko fene tulya ennyama n'ayambala essaati mpya eyandawo yayandijimpadde atuuza atya omukazi maaso nze nga kyaliwe gwe nabonaabona naye ntudde mabega byebyo kakati gwe bwonkubira essimu Simon oluusi nnyinza obutakukwata nga bwonkubidde kakati abo bennyini bwonkubira essimu ng'onnoonya n'otanfuna ng'omanya nti epaza azunga naani tiazunga ne gundi ono kamukubira ambuulire wooli bw'omukubira nga wamukubidde nno essimu n'atagiraba n'agikwata alina ne bye yakuliisizaawo ng'oddayo ku leediyo ennyimba ku TV ng'ennyimba zange tojjamu mu kompyuta nga wamukubidde n'essimu nga takwata ennaku zino nga yeeraga wagikubye ng'agiraba oyo bwatyo alina obbanga yaganye buganye ekyo kyekyangobya ku bayimbi abato kubanga bo baliwo kulimba nakusekeeterera kyovudola nti edde emmotoka z'abayimbi zabeerangamu ki abayimbi abato nolaba big eye nga kiridde ne big music big talent nekkirira firebase Lion Island byaggwawo kubanga abayimbi abato boonoonye obufumbo bw'abantu bamazeewo obufumbo bw'abacelebrity nemo bakazi asobola okutandika okugenda omukazi nakusekeeterera abayimbi abato be baatabula obufumbo bwakojja wange obwakojja wange Kamiliyoni bigambo kumusekeeterera abataliwo ne batwala kubanga kojja wange alina omukwano oluusi alondalonda obuvubuka eyo ku kkubo engeri gy'alina ennyumba ennene Seguku n'akagamba gwe weebakaawo mayibo obwo omunaku wa Katonda Kamiliyoni akuyambye akutadde kuki kumutto ate otandise kumujjamize kubanga nembwa ojja kujooza oli mayibo obwo oli munaku kubanga ate woboze nga nkusuza lwaki nsasulayo zembwa nga olya ojja kulongoosa embwa y'omugagga bana empisa kuba ffe byonna twabikola ffe twayozanga engatto z'ababba bijje ffe bafana ng'olina okumutunuulira n'omanya omukulu wagenda kwambala ki otunulira mutunuli bwoti n'ogamba kati bamupulirira ayambadde ki n'omugamba olina akadaali kewabadde oyambadde jjo omukulu kagendedde mu bbaaga kazzeeko ojja kulabika bulungi bagulavite ffe bakama baffe baatukozesa naye kati abayimbi b'ennaku zino bw'omuteeka ku mutto ekiddirira kusekeeterera kwogerera kyova olaba gurupu zaggwawo Firebase mulimu ani mulimu Nubianiri oba nenamwe abakulu namwe olumu kayitamu siganye omuntu ayinza okuba nga obadde omuyamba kajja kuyitamu oli mukamaawo gwe bw'oba toyagala kayite mudde ewammwe mu kyalo egende muganda we yalemeka kuyisaamu kajja kuyitamu kuba bakulonze ku kkubo guno mulimu gw'abaavu ba n'empisa gende ewa Kamiliyoni ng'omanye embwazo ojja kuzooza gende ewa Gulavite ng'omanye emmotoka ojja kujooza nze nayo ze emmotoka za Sipapa omanye emirimu gye nakola ewa Sipapa Serena Bata yantumanga ennyama ekyali wajjala ku bbuca nga ntambuza bigere Serena Bata yaliko boosi wange gwe tulabye ebintu mundo adi mukama wa mukaba naye era abasekeeterezi be banzijja ku mutto boosi nangoba nangamba pakira bbaaga yodde Makindi ennaku ekulu olunaku lwe yaggwa wali okoze eki nze neegoba waliwo waziza Ziyoni yoyo baba aziza oyo yankubira essimu nangamba gwe obadde Makindi nga tukuteeka mu mmotoka n'ogenda n'oyimba ne tukutwalako mu Amnesia
omanyi Azizi oyo simanyi lwaki abantu abalungi ensi basasudde bubi. Simon Azizi mulungi. Aziyoni Azizi muntu mulungi nnyo. Kyesirabangako bwe njogera ku Azizi njagala n'okukaaba. Azizi yimbi olwakawulira nakwata baaga bosi ne mukubira simu ne mugamba erinnyo linnuma nenzira emakindi. Kati bwe nzira emakindi bambi Loja Nonda, Loja Spoison. Loja Nonda. Olwo bafana ali eri emmengo wansi. Era Loja oyo bambi mukama akiwa omukisa kisajja kyattu ekyo ndaba abantu oluusi bakikomerera. Naye boogere ne ku birungi byakyo. Temudde temu concentrate ku bibibyo. Loja oyo buli lunaku yampanga emitwalo emeka. 5. Ng'agamba gwoyimba bulungi nga tayagala kummanejinga oba kunsayininga. Kyokka mu byonna kyenda bye Simon empisa zinnyambye nnyo n'obwetowaza. Sandiiseewo kuba nze nava Masaka omu naye mbadde ku buli mutto gwa muyimbi sisamwasamizza kigambo sisindikidde mukamukulu ka message hi hello oli eyo wakanayo omukulu ali omukulu gyali okitandika otya wamanyanga nti Gravity sawa 8 zajja kujja live amaze okwebakako yambala genda kujja live tuula bw'atajja yiyengeri gyoddayo bw'ajja longose engatto wansi emmotoka ye beetukula tuula tobuuza gyakutwala tobuuza nnaku ze munaamalayo ate kati obuuza otyo omukulu tugenda bukuya tudda bwetuti tuula butuuzi weyangunga weetegese omuyimbi omuto omuyimbi okussa ku mutto tafunamu ogenda n'okutuuka gy'oyimba nga tebakwagala baagala oli oba ku bbiiru ye emmere kulya kunywa na kusula akujja mu mmotoka tagenda kuleka nga tolina mitwalo emeka 2 naye kati abaana bano bo bwojja n'obateeka ku mutto aba ayagala n'okukwana obuntu bw'obusaidi kiiki n'omulekera akamali olumu lweweetisse obwera n'omugamba nkwatira kkana ate n'akakwasaganyiza weebale nnyo kale ne weekanga nga gurupu ziweddewo buli muyimbi mukulu akugaze tombuulira bayimbi bato tombuulira era mu mmotoka yange ojja kunsanga mwogu ate ye kazibwe kapo ne flash ajeteerayo yabakoowa etole mu katonda Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate zonna oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nassana Municipality Wakiso District Esimu 0756 oba 07 kwagala na Adventure Safaris bakutegekedde Dubai Summer Trip mwagenda okulambulira Dubai okuva nga 1 paka nga 8 July 2024 ku $5,500,000 tugenda kulambula Desert Safari Dubai Mall Dubai Marina Abu Dhabi Grand Mosque Dubai Fountain tugenda ku boat cruise ne City Walk ibya tiketi visa awokusula entambula mu Dubai yonna sako ne sente zokusasula mu bifo ebyokulambula ziri ku package eyo ate nga tukuwerako n'ebijjulo 3 olunaku mujje tulambule Dubai kwagala na Adventure Safaris tusangibwa ku Plaza ku mwaliriro ogusembayo tukubireko ku 070 92 bannaffe tulina bannange wano conference na conference wano osobola okugenda e Canada kati kale babayise bata African Canadian Foundation bagamba bakuletedde global conference eri ku substance abuse addiction suicide and mental resilience nakusomeza 20 paka 22 September 2024 kale esente kweziri okwo okusobola okubira nga ate ofuna invitation nawe osobola kubanga ate weetabamu mu nsonga eyo era bambe bakuletedde global youth business forum and expo 2024 era nayo sente kweziri okwo kwosobola okuyita okubeera nga ate obeetaba mukale gendayo osobola okubeera nga ate buli kimu okifuna
batubwira nga tugweta mu conference eyo nkyali ne Lili Puzzle Lunabe. Lili Puzzle wangi katono nyo guni ya Bobi wagirabe e UK show ya Bobi Wine nagirabye era nali njagala okugenda naye ndowooza Mukama Katonda kwoloti yali ku side yange nali njagala genda mbayimbira enkudi bajagala nnyo beerandani bajagadde nnyo mbalaba bu message bansindikira lwaki tewazze na Bobi Wine n'oyimba enkudi tuli eno simanyi mu Wetham balina ebibuga byabwe tuyafuna ba Wetham simanyi Wetham balina ebibuga byabwe simanyi East London ojjayo ddi owaye mbadde njogera ne Fred Zinki nanga ajja kunteekateeka akutwale nawe antwale nange Iranda nimba kubbe ebenyonyi ya Bulaaya esoose ya Bulaaya esoose mbazungu katusabe bijja kujja fa abakkiriza n'okugumiikiriza mukulu amaanyi gakyalimu kuyimba abantu bali balowooza nti ngeri gyatakyabadde kyakyayimba amaanyi gagenda geesala mu ndongo aga Bobi Wine kuba musirwa mu buyabuya omuwumba tuutu abagoberera ensonga bwe tukutunuulira ng'oyogera n'ebyo tuseka Bobi Wine awe bagamba nti nazo talina muyimbi muziki mupya talina kyabagamba naye okusinza ku bantu betwala ani yamugjawo okuva lwe yawummula mmanyi nze ndi ku bigambo by'abantu Bobi Wine mbu waliwo yamugjawo bwe yavaawo ne wadda waani erinnya Bobi Wine omanyi Simon kigamba nnyo abantu nga tonnaba kwogera ku muntu osooka kola lisaaki okutoyogera kutunyumisa mboozi kyebayita Bobi Wine okimanyi muyimbi Kyagulanyi aspiring president kaakati muganda wange bukyanga Uganda etandikawo eno na bukyanga Uganda efoomingibwawo mugoberere ebyafaayo ababaddewo babaddewo mu line ya Bobi Wine omwo mwatambulira music muteeke emabbali kakati tunuulira Bobi Wine ono aliko byagoba ye ne mundaba ye byalaba nti ajja kuggusa n'abo abamugoberera teriiyo muntu yali atuuse mu kkoota ye ate nkyogerera wano ku muzindaalo gwe tewalibaayo ali mujjawo okuleka okweyongera obweyongezi ate kulimbe ki gw'omanyi Bobi Wine sente ze bakamuteekako yagala nnyo okwenyereza mboyinza era bwembanga nze mbadde ngabira abantu sente okukakanya Bobi Wine buli gwe nawa sente yange enginona kugamba komyawo akantukyewalabye alla anti ffe tubanja nze bwe nkuwonkolera omulimu ne gukulema nkulangira nkuvugira n'emmotoka bwe nkusanga ku booda ne nkutaayiza gwosobola okuyimirira mu gundi ya Bobi Wine era nze singa nze nga wali awo simanya ndaba abantu n'obawulira eyo tobiwulira mbu simanyi gundi bamuwa sente akakanye Bobi Wine gye ziva nzinona ne nkugamba ddiiru lyakulema mpa sente zange tosobola kutoola ku Bobi Wine yadde akantu bwe kati tosobola Simon wulira byange ffe tutambudde Uganda eno omanyi Simon mu mwaka otambula Uganda ebifo bimeka sitambula nnyo mubeera mu Kampala muve mu Kampala fa nze ndi muyimbi era ndowooza bukyanga kitebe kya Nuupu kitandikibwawo sigendangayo tolinnyangayo era ndowooza ne Bobi Wine yakoma okunkubira essimu kubanga nze ndi muwagizi we nze siwagirira muntu bwereere siwagira muntu nga sinake nali mmuliddeko otegedde ne mu government bagiyita is a group of people naye nze siriyangamu waliwo abali yaako nze sirina nsonga lwaki njiwagira basooke bampeeyo ku nkalu naawe obeeko kyoli waliwo kye bayita keeki y'eggwanga gwe mpaayo omugaso lwaki nkuwagira ino bbanga onfunamu nkufunamu nze Bobi Wine mukwano gwange ate muwe ekitiibwa baba wange kubanga nakola oluyimba lw'ebigezo n'abeeramu nga master akokubiri Bobi Wine yali ampaddeyo emitwalo aga ataano awo weka mwokya ku kizimbe baalina ennyanzi yagamba yakusanga busanzi
yasanga busanzi ne ka video nakakola nga ndi naye nangamba pazo kankuwe kuki sinako mtwala ata aga aba ne basajja be kakati ffe akyo Bobby ngoli musajja we ndi musajja we naye ate seemulisa seeteeka nnyo mbutaala gwolabaze mubaamu nnyo simubaamu nnyo kakati Simon fe abagoberera ebyensonga bwe tutambula n'ovaano n'ogenda amolata osooka n'obuuzanga ku bantu weebikkiriranga bwoti abantu baleme kutegera nobuga bayi mujje baleko embeera mu ggwanga etambula etya owulira kuba Bobi Wine believe it or not ali byabufuzi muna byabufuzi ekyo tutulema kikyogerako mu kamera ze nkuumira nnyonyi yange mu bbanga gwempaana gwentembeeta ye yampaayo gwentembeeta katono naye waanaakuwayo nakikola otya aliwa either mu gavumenti sampa singa bampadde nze yeetika n'akawunga ne batampa yadde omudaali tekimala ate naalisoma bubi pulezidenti ampita mpeeyo akadaali naye mwebaza tandiiyo nnyo n'abakubi b'embooko ndowooza banvaako tebandiiyo nnyo naye sibakkakanya njogera byange singa bankubakubadda kati bw'otuukayo babuuze era bajja kugamba eno Bobi Wine bw'oveyo amulata genda emasindi obuuze nga baka eno Bobi Wine eno gwe tuwulira kirira e Masaka eyo wansi ekyotera obabuuze bita eno abantu mpoze kati Bobi Wine oyo tunuulire byetuwulira bya bintu bya Bobi Wine wamaani aye teryayinza mutoolako okuleka Bobi Wine agenda kusuula abantu bangi nkuwa amagezi gwakyayagala abantu mpozi nga watalaafiya akyasobola okusuula naye bw'obanga Bobi Wine buli lunaku asuulayo omuntu akuleta amannya g'abantu wano naye olaba balowoozebwa nti buli lunaku asuula era akyasuula abantu bakyagendera ddala wansi nze nnyinza okwogera ku Bobi Wine mwogereko Bobi Wine abantu babeere nga tebakyayingira mu kasaaluuni kange kusaladde enviiri ez'ebibiri tombuulira nze namuleka yamanyi eddiiru ye lwali giggusa yamanyi gye yalogera ekintu kyene ennoobu neekwata olaba mulabe soogera ku Bobi Wine okumunyiigira waakirika muwaanire wano ababuyabuya bagaye njagala simpasi kale kansabe simpasi muwaanire awo ntwale simpasi ŋŋende neeyo sivumanze Bobi Wine ku kyayi bwandekanze ama n'abakasente temumpanze oyagala kudda mu kyalo ekiri eno bayimbi omuvumira wiiki emu bw'oba abadde oyimbira miliyoni 5 ndezesala tukuwakamu kandi olyoka oyayaana awo ne weerwanako olaga abantu nze eri w'amaanyi namwogeddeko siteri kyabaddewo kumbe wayiisedde vivi wano abantu abasobola okwogera Bobi Wine ne bayinaayina aliyo mu kamiriyoni toyogera muntu mulala kamiriyoni yekka abantu gwe baaleka omanyi kamiriyoni bannayuganda bamusonyiwa ebintu bamusonyiwa byatanakola kamiriyoni akukuba abantu ne bagukusalira ne bakubuuza tomumanyi lwaki wabadde ogenda tomumanyi wabadde onoonyayo ki ye muntu eyakkirizibwa okwogera ku Bobi Wine abasigadde mumuleke awo tuveewo briefly nali ne MC Katsi alina ensonga ze ku federation na biki nagezaako okumpa saidi y'abamanager be bayitamu nga bazimba abayimbi olwayo nenga kanoonye ku pazo biki bamanager biki bemutera okuyitamu nabo gwe byoyiseemu ng'omuyimbi ne bamanager abo nze nalinako ne manager naye yanjagala byennyimba musajja ajja naŋŋamba wa mpulira nandyagadde nkuteekemu ssente onnyimbidde bulungi naye yali tabimanyi era n'ensi tiyamumanya akuleka abatono abandi okuki okumpi
kakati ensonga eyo eri sensitive tuve n'ebyokusaaga MC Katsi wange muwe ekitiibwa with due respect kubanga nze nasalawo sikyakkakanya bantu tekiina kyekingattako buli muntu mugattako oli ne bwaba yayogedde nze ndiwo kati gattako bugasi kubanga ebbanga lyokukakkanyiza abantu era tolina kyokola kyofunamu kaakati akoye musikaati samanejinze ku bantu bameka nze kuba gwe nsinga okuwulira mukyala we it is fear naye akuwa byabadde nga ayitamu omanyi omuyimbi esooka kumanaginga fear si mukyala we gwe yazaalamu omwana but era yali manager we naye anyway tetugenda discussing a fear Katsi as a person era kimadde njagala kukuva ku gwe eri ye nga manager agamba amayimbi ekisooka obeera naye wano oba ontegeera bwe mumala otutuuka gye mulaga nga akola ki nga yeekyusa pazo eyali ogwali okwatira sente nange okkayanira sente oba ontegeera njagala kuyamba abantu nze gyolaga ndabyeyo wano ku kamerayo mu Uganda omuyimbi gw'olina okuyimba ennyo weeterewo manager kukolera emirimu gyo don't expect anybody okujja ku investing mu sente ze ate mu Uganda era ffe tuseka nosanga omusajja bakumanaginga ki omuyimbi omusajja bintu by'abakazi era bakumanaginga ki omusajja bakumanaginga ki obunafu obukujjudde kiki kyotasobola kukola kola nnyo oye-employing manager wo omuwa omulimu nga Kenzo bwe yaguwa beta onfuna ekirala bano ba managers era nakubala ojo yakama je munyonyo ne mugaka kati gwe roje fe tukutunuulidde ono omwana ono namukwaya bwo mugamba yo bugambo bwo mukwano si kibi kubanga fe tubalaba bameka babiri bwe mwawukana nga takuzaaliddeyo kana totuwogganiranga tujjanga kufe kutwasamira kubanga enobuyo weeri mutambula mwenna mukwane esente oziteekamu naye akiraba obunya bulungi kati roja yali nga asuubula majani yasiba n'enviiri mabega yasibe yafuna sente oyo nowezira obwo gye bamuziika eyo mumanyi ne mugamba mutambula mwenna muvuga muti olugendo okuva emasindi mpaka Kampala temufunawe mumulako otunulira mutunulire oyagala kubeera profession gwe roja namukwaya kaana akugoba nga tomulinamu yadde kaana ffe totukabirira kubanga kati sitakuba mimiro kati emimiro ne bwabagikuba tumusiriza kaso wazaala omwana fiye yakuwa omwana manager ateekamu kukola sente ate ateekamu kukola sente atya bano ba manager balina kye batakubuulira kyova olaba ffe omusajja nze bwe nalinga ntandika okuyimba nagendanga ne mbagamba njagala ba managing olinga nkyukaga nkoma nnyoko owoomawa nkuteekamu sente zange owoomawa owoomawa nfunira wa bamanaja bonna abateekamu bateeka bakyala baabwe kati making sure nga kana akaweke n'akawetoka oli strict kuko kuba sente zo zigenda ffe tebitukwatako so kitegeeza mu bufunze ekisooka management si y'abasajja asajja bamanagingibwa bakazi balina okumanagingibwa bintu by'abakazi ate buli amanaginga fuba okulaba ng'omukazi oyo abaako kyakulekera ekikwatwako mwagale abeere mukazi wo tusobola kufunayo management ng'omukate mweyagadde nebitambula wano tekikola era ayinza okujja nga si kyaliko bwe mutandika okutambula mu motoka mugenda Masaka kuyimba ng'ogenda okulaba atandika okuyisaawo koodi akusonseko obugambo mukuta omwaka koodi tozifuna webuzaabuza omusajja yagula emmere yagula wiigi yakola make-up yagula engatto akusonsekayo kamu bubiri bwe musuze mulooji omwebalama ate owoza banfunira ekisenge ekivaamu kuwawukana gezigezigwa omwana omuwala ng'obwana bw'enkofu oyo omusajja yajja okuteekamu ssente ze
tomulinda nakikugamba si mwana wa nnyoko muweeko yerekereza bingi sente yandiziwadde nnyina waliyo baganda be gwakusanza oli muyaayu kuba guno omulimu gw'abaana b'abaavu tuba miyaayu tetwasoma ffe akola ebikolwa by'effujjo kale omusajja akuteekamu make-up we wiigi we engatto ze vidiyo ze promotion ku BBS afunirawa promoting endongo tutuuke ofune sente wa Jeff we ya promoting Shiba ne ajage nwere myaka 10 nga jemu myaka 10 yali ajemu ne byetuwulira ebyambu era takuba mimiro ekibatu yagira genda n'ekyo yateeka ekibatu ate kyovala banga gubasinga omwana bw'abalabala by'omukoledde kyovala nze mbagamba bazaale kaana bw'oba wakamuse kiwalingamu kalasi apana abaana ab'obuwala bw'omusanga kino akisimbako n'amannyo njagala manager ng'amanaginga ekintu kimu nako abagala gende wakitawo akumanaginga abalina kumanaginga byonna omanyi mwesayimo temuyamba bantu babuulira mazima bw'oba toyagala manager akusabiriza ekibatu toyagala manager amanaginga byonna genda kitawo akumanaginga era nze ojje wange okuteekamu ssente yange okutuula mu mmotoka yange olina okumpaako tulina okuzina amazina g'enkudi ate nkuteekamu zaaki sirina beewa kutukole sente mbukole sente muyimbi omulabi alina ttaale Uganda sente mmeka eziri mu bidongozi omanyi wayimbidde miliyoni 2 ewoyima bwe mujjako amafuta wasigalawo mmeka hoyima mwizo genanga 3 make-up mukola wa 2 yoze mmeka 5 dress gy'oyambala ogenda ku BBS tukya kyanke 2 kakati ennyumba gy'osulamu nga celebrity mimi tena kukawa mitwalo 7 yasula obubi video ya mmeka 5 audio sinzira nendo 5 n'okwamba gattako promotion tebafuna bw'okwata kyana kiwala jamu akaana bwe mwawukana nga Jeff bwe yali Shiba Jeff yazaala mu Shiba omwana don't complain bw'obanga mwazina kwogera ebigambo bigenda okuleetera bwe kiri kuba ensoogedde bubi mukwano kibi okumuzaalamu mwale tulinawe si kibi ngamba muzaalemu muzaalemu akaana kakati kikuyamba obutakuba nnyo mimiro era ekyo nakigambye neerooja jjo ne mugaa gwe bw'otazaala mu spice omwana totukaabiriranga beera strict kaweta n'akaweke kamira yajja kateekamu emyaka 5 bamale bagobe ate okaabe fe tuba tuseka era looja namukuba akaama roja nagamba atya yanyeenya mutwe kakwanda wali omuntu gwolwa naye amanyiza tebalina kunyiigira nyina true life stories baganda basi balinaako waba roja teyakwana spice myaka nga 5 mabega bana omuntu nogolwa netakwanika n'omuyimbi ajja n'akugamba ffe tuwogera enyimbo zaffe ng'abayimbi n'agamba mulaba mu media agenda nyonoona ne mbadde nga mukolako buli lunaku agende n'ekyo kubanga ne bamaneja tebeewa bitiibwa ate abaana bano abalungi abawala bagenda ne bakuuta ekisambi wano ggwe kubanga omwana omuwala omuyimbi ekisambi kirina kuba kitya kakati akikutuuliza mu mmotoka muli babiri okuva wano embalala mpaka eshaka kyogenda okitunulako gwekakati oba onaakola otya Simon neweefulanga abadde akyusa giya kukyo era eyo ensonga olunaku lwe mutandika tandika ojjogerako tandika okusuulayo obugambo kumanaginga nayo nzijjamu n'amanya kyusa bw'aba abadde lekyole tandika omuyita bebi olwosukuma sigino bw'aba abadde ani muyimbi kyomulala kalo kasiita tandika omusukuma sweet omanye abasajja tuwanya abakazi ebitiibwa bye batatutumye oba okyamukwana nga wamuwadde edde erya sweet erya bebi eryani ku bitundu 10 ku bamaneja abamanaginga abakazi wano mu Uganda bameka abalinako nga babaagala bonna era bw'oba tokikola nga toyagala gw'omanaginga totukaabiriranga
tereka video eno bwe bakukyawanga nga tozadde ku mwana bwe baba babadde nga bakuwa sex ng'obadde tomatira tujjanga kutukubira mimiro kubanga omuntu yaliwo lwaki wateekangamu ssente zo muzootafunamu bino ebye Uganda bya kisiru copyright tewali ssente zo ziddirawo nyumirwa omukwano mweyagale n'omwana twala ekyo ego seninga nyingi omuntu omanyi no muyimbe manager so mutekamo bukale tugambe nga 10 omwaka zidda zinaberanga ne Bafana nga managing Roger nga bayimbidde 5 twagenzewa ekagadi bugenda okukya ku macha zonna zitwayimbidde nga ziweddewo kakati bo bafunirawo kati kigeza Roger tena kiyafuna mu Bafana ate yafuna ki kwa Bafana ebiseera ebyo yalina oluyimba lwa Pomini pam Pomini tulimaje enyimba gaziri katale 3 ayina life ennungi yeta aba girlfriend abalungi yetaaga emmotoka ennungi yavuganga jipu amafuta okwambala okulya yafuna ki karata gundi Bafana wanyumira okubanga managing mukazi era nawe omukazi bw'ojja okumanaginga liri puzzle make sure nti onzaalamu omwana bw'otanzijaamu mwana tokolima genda toyogera tojja ate mawulire kutukubira nduulu kakati bino byowulira MC Cuts byabadde ayogera tebafunamu era linda njawukana tewali agenda kumanaginga muyimbi amalirize bulungi eyamaliriza obulungi yamuzaalamu akaana naye Swangizi bafunyemu bo abaaki baswangizi anti Swangizi eri yajja mu kintu ky'ekisiru yo n'ekigumira yadde kya kisiru n'ekiteekateeka mu mbeera nga bwe kiri otegedde tewali copyright tebali professional wano omuyimbi amenya endagaano nze nagenda okumanyika Bafana oyo yampa amagezi yaŋŋamba gw'onoonya linnya oli ne bwajjanga akuwa mutwalo gwa lunch sign contract zenga njiwako buyimukono ate wali wayagala obwa manager nga ne bw'omugamba video ya mitwalo 2 takola ki tagisobola oli nanga ye ayagala title bamuyite manager naye nga ne bw'omugangulira yessaawa y'etaano tagirina kati Bafana oyo yaŋŋamba nti gw'onoonya linnya kumanyika buli muntu ajja okusayininga teeka contract kuki era nze nagenda okuba genda ogule emmotoka nga nyina contract nga 8 nga buli mwamu sayininga atoyagala kumanyika kubanga endongo ye Uganda tebagibanja nga muyimbi kigwe baali basibyeyo mumbulire mbu yamenye contract nga muyimbi kigwe baali bagambye kyusa erinnya nti obadde liri puzzle LIL kati erinnya eryo nditutte nga bwolaba oli yeeyitanga Kiss Daniel e Nigeria bwe yayawukana ne management ne yeetuuma Kiss Daniel ngawa ne bakatelia babadde basike kati natunuulirako abawala abo nabasanga ng'abateekamu ssente bw'aba tabaagadde tewali kyagenda kufunamu mbasanga ku ambiance balina emmotoka eri branded super custom egula meka miliyoni nga 8 onfuna nga baliko abawabuzi nalaba twatuva kunyimba mu kivulu kya TVM bonna ne balyoka bayika mu motoka abantu nga 20 nenga bw'otunuulira ku kalya yaba gwolaba ffe abayimba emmotoka ne tuyimba emundu evuga ebigezo ne tuyimba ne babugembe ne ba Chameleone ne ba Bobby Wine wano promoto kuwe miliyoni 3 kati gwatannaba kubayo yadde luyimba oyina oluyimba lumu ani azikuwa mu bivulu sente ze zidde kitegeeza omusajja ateeka mu kintu kyatakola ki kyatafunamu ali mu kinyumo kyova olaba ffe abamanye ebyensonga tubayita n'abayungwe nogalaba nono yungwe ali mu kuzinvestinga kazi investing ayiseewo ebitone by'abaana naye tezidda kati eye eggaali y'abaana abo boyogedde omusajja afunamu kubanga zisuubira nti abo abaana baali batuusa okukolayo share miliyoni 3 era ng'obategekawo ozijjeyo nga n'eriri paze yakuba emmotoka bwe mbadde sirina nkudi ng'okumpa 8 lutalo ekinana ng'olina kitambulira mpaka Kasanda omanye ebizibu byensanze emyaka 7 kakati gwe abaani abo ani ayinza obba wakakadde so mwe baana mmwe ne ba managers awo mbaluŋŋamizza managing omuyimbi to managing ng'omulya
muteeke mu ssente zo ng'omulya ate okumulya bw'olaba tekimala muzaalemu totukubira mimiro tojja mawulire ku BBS mbuwa ate manager yankyaye tututawaanya tetwagala era manager bojjoka batukubuuza obadde olyako of course olina kubanga olya nsonga ki gy'oyinza otuwanga obadde toli genda n'ebyo so kati eyo issue ewedde bulungi era bakitegedde tweyanza pazo kale sebo tweyanze tunabafiirako bafiire ate tuyinza bafiirako kale bebale kunkyazaako neyanza mpozi bambi kaneebaze n'abantu bebale kunkomyawo mu matu gaabwe enkudi y'amaanyi nabe wano nale tunano okwawo busy esebo ku music atambula enkudi eyo eri mu kwambuka bweti ng'eyambuka bebale nnyo bakama bange okunziza mu maaso gaabwe era nsiima bagenderaawo nange nja baweereza bulungi kale tweyanzeege ate tusisinkane olunaku olw'enkya bannaye mbere bulungi